Mu balala abakosedde enkuba eno mulimu abatuuze ku kyalo Ndolo, mu ggombolola y'e Kabira, mu ssaza y'e Kyotera era Rakai. Amasomero okubadde St. Savio Primary School erisangibwa ku Kakyanga, Kabira, Rakai, Namutuka w'enkuba asudde ebibiina abayizi mwe basomera. Okusinziira kwa Midu Matovu, omusomesa ku ssomero eryo, enkuba ebasanze basoma olwo n'esuula ekizimbe okukakkana nga 11 balumiziddwa. Tugezaako okulaba nti abaana bakoseddwa bakubiddwa ebidongo amatofaali bagezaako okujjanjabibwa. Kyamukisa mulungi nti abamu badisicyagingiddwa bazeeyo waka, bano be bakyaliwo, naye tusaba nti embeera era tulaba nti embeera egenda edda mu nti. Enkuba wetandikidde abasomesa babaddewo bonna, abamu nga bali mu kiraasi zaabwe ez'enjawulo, era ekizibu kino kigenza okugwawo nga abasomesa mwe bali mu kiraasi. Oluvannyuma lw'okugwawo abaana badduse mu kiraasi, abasomesa ne bataasataasako ababadde bafunyemu obuzibu, abaana ne badduka nga basaasaana, tubakuŋŋaanyiza bukuŋŋaanyi. Oluvannyuma abafunye obuzibu abasomesa ne babakwata ne babafunira emmotoka bwangu bwangu ne babaddusa mu ddwaliro. Naye nga sibabadde muwendo si mungi nnyo ogukoseddwa, babadde abaana 11, naye nga abafunye obuzibu obugamba nti kale bw'amaanyimaanyiko ng'ate era nabo tubaweeseza bitanda babaddewo. Abayizi abakoseddwa nga bano basangiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okuli erya Kabira Health Center 3 batunnyonnyodde embeera nga bw'ebadde. Abamu ku batuuze aboogeddeko ne WBS batutegeezezza ng'enkuba bwe bayisizza obubi ennyo, basabye abazirakisa okubadduukirira naddala ku bizimbe by'essomero. Nekyankalanya ebitundu kati okuvira ddala eno ekyakkonde eno okutuuka mu kino ekitundu kye tulimu ekya Ssagala, ate okuva wano Essagala okudda eri mu bitundu biri ebyekisammula yo teyayisizaayo bubi nnyo ng'eno. Ebitundu ebibiri bino bye byasinze okuyisibwa obubi, Ssagala ne Kyakkonda. Biki ebyakosedde? Muwogo, kasooli, ebijanjaalo n'ebitooke, kosse n'emmwanyi. Temuzira naze okutwonoonera byesanze twasimba. Kati awo tusaba alina obuyambi yenna oba ab'ebitundu oba abalala bakola ku nsonga ezo. Essomero likoseddwa bya nsusso era tusaba abagabirizi b'obuyambi badduukire essomero St. Savio Kakyanga. Abaana baffe bangi bakoseddwa, 11 bali mu ddwaliro. Embeera gye balimu si nnungi era tusaba obuyambi, gavumenti etuveeyo tuyambeko. Tuliwo ne bakansala baffe aba disitulikiti nabo bali mu bwennyamivu naffe, kubanga tusaba singa wabaawo ekisoboka kyonna omulanga bagutuusizeeyo batuwa obuyambi olw'okusobola okuyamba abaana baffe n'essomero okuba nti lyetaaga okuzimbibwa. Bakadde bange, eggwanga lyonna ndipootinga nga kansala wa Kabira ku district nti ekitundu kyaffe Mukama badde atujjukidde n'atuwa enkuba, naye enkuba etwonoonedde amasomero gaffe, amayumba gagudde.